Nze bampita Mukunja tuli ku Beat FM wano mu Ndobeso. Ntaso kulya mwami Mukunja. Kale sebo. Nayanza okunkubirako. Sebo. Naye kirala tukwebaza okugonjola ng'ensonga zaffe. Amina. Naye nange ninamu obuzibuzibu ng'abantu abalala bulijjo bw'oyamba nsaba nange onnyambeko. Nina mukyala wange ayina muganda we ye Bernard. Yani? Ye Bernard. Bagatta taata baawula maama. Naye muganda we oyo tava wange. Kati either ayinza okuba nga nze mutima gwange ayinza okuba ayinayo omusajja gwapangira mukyala wange oba bamukulu oba kiki oba nawulirako eŋŋambo nti ayagala kutwala amupangira amutwala mu nsi z'ebweru. Ate omukazi omufumbo oli ali mumupangira mutwala bweru. Kati mbadde nsaba onnyambe mwami Mukunja. Omanye oba amutwala bweru amutwala mu nsi ki. Oba nga si bweru aba amupangira musajja kyoyo. Nsaba onnyambe mwami Mukunja. Omukazi omulinamu abaana? Mulinamu abaana 2. Omukyala wo ne Bernard ani mukulu? Bernard ye mukulu. Kati gwe enesimu gye wampadde yani? Ya mukyala. Kale kati onayogerako naye omukyala? Byonna bimmalire. Kale beerako ku simu tovaako. Kale mungu. Sirika. Esebo. Hello? Hello? Kiriwo? Kiki oli mu ddwaliro nga mpulira abaana bakaaba? Ndoka. Ontegedde? Ntegedde. Olimba? Ate lwaki? Kiki ng'oyogera ng'omulwadde? Ndi awo ninamu ebizibuzibu mpola naye. Kiki oli mulwadde? Ndi awo ndi mulwadde bwentyo. Kiki walwadde ki? Bingi. Bingi byonna biri ku ggwe muntu omu? Annange. Kiki ekisinga okukuluma? Omusujja guno naye nina n'ebirowoozo bingi nina. Naye ontegedde? Nsina kutegeera. Kati gw'onyumya na muntu gw'otannategeera? Oyogereko muntu sikutegedde. Nze Bernard. Bernard yose n'okuba bannaaje. Wanako okimanyi nti namiisinze piizi zange. Wangi? Nti okimanyi nti namiisinze piizi zange. Ebya piizi byo nze kati nze binkwatirako oba wamiisinze? Okimanyi nti nandabika ndi lubuto kuba wamiisinga piizi omanya nti ndi lubuto. Ate lwange? Era agenda kungoba obufumbo bugenda kungira era mpasa. Nze sikumanyi. Twali twegatta nga bali omumanyi.
nyabo oba oli mbuto zo oba wamiisinze nze sikumanyi sikulabangako nako kati bano ndibadde sikumanyi ate nze nzikirize nti nkumanyi nga sikulabangako kale musajja gwe kale omwegana otakusaba esomba yono ate nkwegaane nga sikubeerangako naawe okasi katubeerangako nange kale wali otamidde olabika omwenge ogwo gwe munya ogwo nga ntabeerezegende sitegeera kati we okaaba yatuba munawe sazaba naye kale omukazi omukulirira we yeekabya obuziga bw'ekirogo kale so nawe mwana we bali kivogola kale kati okolimira nno baana bo nabbaawo sinze nkolimire gwe toyina byoyinza kunkolimira nze sikumanyi sikulabanga kale bannange tuli kuki tubadde tumanyi apangira mu basajja simanyi kumutwala bweru ate abaana bagatta taata ate beeyagadde ese tutwala wa abasajja abaana bagatta taata abasajja bawula maama baana beeyagadde ate misinze simanyi astronance bani agambye amisinze gundi mistro amisinze period ze ate gogambye astronance okwekako waliwo agambye amisinze ku mitale barracks n'ayitawo buyisi naye abaana mwawula taata muganda wo n'abigula n'ogamba kati no mukunja covid-19 bwe yajja lockdown ze cases zasinga okubeerawo ezo abantu bawemuka abantu kowe bakitegera nti osobola okuzaala muganda wo notabakula kyobadde naawe tulyogera birala Omukunja Nakachwa ne Amocho mu Balanguzi bakusanyusa ku makya kuno ku Beat Famba ekintu buli ky'omuziki ekisinga bannange ku Beat FM ko kisanga kintu buli ky'omuziki ekisinga era nga bw'okyogedde bawula bagatta taata oyaba mwanyoko ddala nga abantu no baweddemu ensonyi ennaku zino oli akwinaguka n'agamba ng'amaze okikola n'omugamba yinaye wakola kyakyo obwongo wali obutadde atayita nko mu mbeera yakunyigirizibwa yasobola okyogera nga nti bw'obeera mu mbeera y'okunyigirizibwa n'obwongo obwerabira waka noyita mwanyoko n'omugamba jangu ndaga akanyawo kasimye andi kaakati bonna baba bagwenyufu eyo ddalu liba mu family ne covid ndozo yabirese temwekwasa covid temwekwasa Mukunja wangi wabala okuweereza kale onabeera senda ola jonire eba naye tusabe bana tufuna okusiba tusabe bana gwegana ngali kyenzane tusabe bana n'okusiiba bana eggwanga lyaffe libadde ki simanyi Mukunja mwebala okutuweereza naye bannanga abakyala oba bannange babadde abakyala be bataakomye bwenzi kati obeera otya ne mwanyuko mbutuufu nga mugatta taata bannanga abakyala mweddeko Mukunja mwebale kutuweereza ono Sharon ebugoma nsinga Mukunja ekyo kya bulijjo mwanyogo olaba bataata nabo beebaka ku baana baabwe naye baaba nze ebyo nsanga nga biyise kati kakirabe agenze n'agamba bya bulijjo n'otya ate ngenda ngamba oba naye yakikola abadde annyonnyola abasisimuka mwebale kuweereza Anifa Powers ezana naye Mukunja okimanyi nti ekitasoboka walala wano mu Uganda kisoboka naye magezi genyinza okugamba oyo omwami amuleka agende ne muganda we beewasize ddala agobe ekyetere ky'omukazi teyeesembereza Anifa Powers ezana Anifa Powers abadde abuze ali atya Anifa Powers siri mu sirenda omwami gwe bayita Baby Shine baba Mukunja Nakachwa namoti mwebale kuweereza mwasuze mutya manya gange nze Magi Matuga naye bannange katatawo we tutuuse
abooluganda kwagalana baye bawe neeno waliyo era abayizaalamu ne babatuuza naye omuwala n'alikomba ku paasi negamba nti mbasajja bonna mu nsi ye musajja gwenjagala okufumbirwa naye bannange BTFM ekitabo ky'omuziki ekisinga Mukunja Moti Nakachwa mbalamusizza nnyo nze Samuel Mayanja ndi wano luwe. Mukunja wangi webale kuweereza kale oyogera ne wasa boda boda gakola naye manyi nti ebinjirinjiri bikyali mu ggwanga wangi era yetuweereza mukwano nkale agenda tenasa n'amooti bulungi nnyabo mama sonke nateeke naye maka nkubuulire kyokka munkubulire abooluganda beeraga manyi nti amupangira balala ekyo egudde eddalo kale ebiwongereko kazibe kapa yali abitwala ne biremera awo anaye kazibe kapa abitwala ebyo biwongereku